Imbi aboza mu bayimbi kati gutuse ku level ndala. Omuyimbi abeereyo waka ng'amwozaamu akola mu didi ye teri amu booking. Kati abeere waka kitakola mirimu. Andi balina gwe ba booking owaalayisi. Twasooka ne Junior Kamiri ne Junior Bobby. Ne tufuna Junior Bebe Kulu. Ne kwajja Junior Saha. Tuba tuli awo ne tufuna Junior Lutalo. Yeah, I've seen Junior Lutalo. Kakati twafunye Junior waliyo Junior ani oyo musajja. Jamal. Junior Jamal. Ha Jamal nga yanyize nnyo. Nandi Jamal abadde otawulira kasimu. Obuyimba bwa bakyala balabye nga kati butandise kudda abayimbi balabye. Karaoke yonna Junior Jamal ya muyimba. Yavuga ate nga abakazi bamwagala nti kiki yakwata yali atambula accidentally n'agwa mu kizigo. Kati ate nga yeyongera mudoza ne kakkalanga kimyula bulala. Nibagamba ate Jamal gwe tulinanga yasusse. Ate bana bayimbi bafala bali original be matira bakyala babagala bakwatako temukkiriza. Junior Kamiri Junior Jamal ajja n'akuyimbira n'ajja n'ewo n'akuyimbisa. Kati kakati ng'abantu batandise interest y'amanyi okusinga ku ono onajja yeebikkiridde. Ye matira sani gagozi buli saa. Ono abo abayimbi haaga abafaako abaddaabiriza ate muwanvu amusinga nako kati tugenze ko Jamalo yalwanyeeko asinga omulimu akalimu kagenda. Akalimu akala akakkirira. Ate kino kinjukiza nali ne liri puzzle eyo naye nanyumiza nti emakindi awo buli kimu kisoboka. Mwembozi yemakindi soka jibuza kwefu n'ogenda ewa muyimbi ono wakadonkamu yani Haji Kazibwe kapo. Hajaluna. Be bamanye mbuzi emakindi buli kimu kisoboka. Osanga emakindi awo nga aliwo muyimbi akufaanana nga alina ne risiiti. Yabalabazi nti okutte ekiboga nga ye akwatawa. Akwata Mbalala road. Oyimba kati oba oli kiboga abaana ozaala kati abayimbi abakazi bali balina abaana baloza abaana b'abayimbi. Naye kunsi kuno mufeza omukazi ne mudda ne mukati. Nawe abakazi obamanyi. Twagala bambi baserebu. Saa kunyumiza emboozi ono omwana wa Big Talent yafa. Owa Ghetto Kids yafa. Omwana afa omukazi aleeta bamuleka tumugamba abadde mwana muto. Tuwe sound. Last week nali ngezaako waliwo omwana mulenzi yeyita Junior Jamal oba Jamal wandiise fake Jamal amaze ekiseera kingi ng'ajjako abantu ssente abagamba nti ye Jamal mwennyini akola emirimu agenda Parisa agenda Mbalala agenda wonna wonna so abantu abamu tebamumanyi so yeyita Jamal abeera ajjako abantu ssente n'atandika okuyimba ennyimba zange abeera yefuula nti ye Jamal so maze akabanga nga munoonya naye ne batugamba ali Bukeerere so musonyiwa naye n'abawagizi bennyini abantu beyajjako ssente bange kali awo kavubuka kampi kalina budredi buwanvu so mulina okukegendereza kalina dredi zo mpanvu keyerusa keyita Jamal. Bw'oba oyimba wano oyimbiramu bantu sikulinaako buzibu. Sikulinaako buzibu naye problem gye nnina kwe kugenda n'osolooza abantu mu kifaananyi nga weerimbise oba buba bubbi oba impersonating oba weefuula omuntu oba weefuula kyotali obba abalala so etteekero gye liri bulungi erikwata. Era nze nafuna nnyo obuzibu ku luyimba lwagenda ogule mmoroka abantu bandaba nnyo ku posta naye ate ku posta ezo nalinga siriiyo kakati mu Makindi omwo tulinamu n'obwana obutufaananira ddala waliwo afaanana Liri Puzzle waliwo afaanana David Lutalo waliwo afaanana Giovanni Ruzinda waliwo afaanana Dax Katero Kati olwo abo beetaano kati yagenda n'akutimba bulungi photocopy bulungi nnyo gwe n'amanya ate gojja kumusaba miliyoni emu kitundu omumalira obudde n'afuna Liri Puzzle n'amutintinga bulungi omutwe Liri Puzzle n'alyoka yeetuntumula walagi ku mutwe Liri Puzzle n'agenda asobula endongo ekagadi
kakati ate ekisinga okunyiza baba baddugala nga y'abayimbi so tubale tusaba omuwala bw'afuna omuyimbi nga tanaaba netanaaba bw'amanya nti ono munyi wa walagi nga nywa walagi kalabo kana akafaana junior kamiliyoni anti musobola bba munyumya wano bwe muti bulungi ne kenyiza kalekako junior bobi ku kivu twalimbaale nga bukunyumyambunyumyawo banywa sigala waabwe oba ono yanywa sigala we n'amummalako naye tamugera miri bwakola n'alinnya bbaasi bwakumimbya atasenya netasenya kali akaana kaafuba okulaba nga wano tewasigala nnyama nga kestarving aya tomujjukira oli lwakuba ngenda okulaba kamyoni emabega katene yali atandise okukompiitinga nako nomaya kati game over ojjukira Dr. Tiwe yajjira Dr. yajjira nga akola humor kati mirundi senior nga ye akola serious yagala olaba nga Dr. Tiwe atutte ekifo kye nagamba wano wewakola alanko wemula so abajunior begeza bateka n'okuinfluencinga bebakoppa ogala omusajja ali serious ogenda okulaba nga olikino efaananira duplicate naye kano kakulu omukazi sooka wetegereza omwana gw'olina ayinza okuba bwa feeke lutalo kuba nange neewuunya abayimbi lutalo bamuweererako obujulizi lutalo si muntu w'abakyala kyokka gye tuyita abakyala batalutalo yanzalamu abaana nandekawa kati nekyanneewunyisa nga basipaisitane bagamba lutalo gwe tumumanyi lutalo abeera naawe n'asiba naye nga talina kyaggambye bw'ogenda mu bawagizi lutalo ogwola batasangika lutalo tayitika sooka wetegereza abaana babazaala mwani abantu bajjeko endagamuntu ojja kulowooza nti olina mwandu wa lutalo lwaki olutalo waali ngamba nga afudde mukazi yagenda leeta mwana wa radio omusajja yefiira dda myaka tuli mu 5 omwana wa myezi 2 ate abayaye bagezi agamba neddanse radio nekweka bwekwesa eryo diski nkutumiddeko soko eno Uganda tegenda soboka eryo diski yakopa radio ekyamulema ttama lyalemerawo eryo yali ali embisi kale kaakati ono mwana baamuta ye Queen Kafuta